ko embeera eyo ey'abannaffe ate abavubi n'okwemulugunya kwe balina. Katusubire nti abakulu bajja kuyingira mu nsonga eno ebeere nga egenda mu maaso okubanga etereezebwa. Tuvaayo eyo tugenda mu paalamenti y'eggwanga oba olukiiko lw'eggwanga olukulu sabbiiti eno embalirira y'omwaka 2023-2024 y'obuse 52 mu obuwumbi ate 7 yayisiddwa wakati mu kwemulugunyira ababaka ba paalamenti. Katubirabe beemulugunyiza ku ki era ensengeka y'ensimbi yabatabudde etya okutwaliza wamu. Abamu ku babaka ba paalamenti bakiikidde ensinga embali eyisiddwa paalamenti nga bagamba tegenda kuyamba abantu baabwe. Mu alipoota ereetedde oluvuganya gavumenti bano batunuulidde embalirira eno oluvannyuma lw'okuba nti ebintu ng'okusasula abasawo n'ebirala ng'enguudo tebiteekeddwako ssira. Right honorable colleagues, we've noted with concern that both in the first crew gender, second crew gender and the budget allocation, still there is no money for the medical interns. And you have money for retooling, we have money to donate it to Sujui, we have money to donate it to Suji for whatever, and it is interns that are running the medical facilities countrywide. Alipoota eno eyasomeddwa minisitule w'ekisikizo Mwanga Kivumbi n'okuddyo n'ebitongole 47 ebya gavumenti bitasobodde kuleeta mbalirira yaabyo nga bino bibadde biraga ng'ebiteetaaga nsimbi. Ono era n'okuddyo ekya gavumenti okulema okukungaanya emisolo mu zaabu kireetedde gavumenti okufiirwa ssente esoma mu buwumbi 10. Kivumbi era akukkulumidde gavumenti n'okukwata obuwumbi 37 okubuwa musiga nsimbi agamba nti agenda kukulaakulanya ekirime eky'emmwanyi ssaako n'obuwumbi 7 obugenda okuwa musiga nsimbi agenda okuzimba ekkolero eddagala. We dissent with the majority decision to provide and shift money mounting to 37 billion for Mr. Audrey Rwabogo under the disguise for coffee value chain development from vote 167 science and technology and innovation to classified expenditure for logistical support and security under State House vote 02. Omubaka w'entoroko Gerald Lwemuliche naye mwennyamivu oluvannyuma lw'okuba nti ebintu ebikulu ebikwata ku bantu ba wansi baakiikirira tebyogeddwako. But you see what they appropriated. You see Ntoroko is not anywhere. So if our issues are not heard and incorporated into the budget, what are we for? I wanted to ask that. What are we for here? What are we doing as members of parliament? Go to education. You will have parishes that do not have even secondary schools. So now what is our role as members of parliament? Because now we can't change to where our priorities are. So it comes when it is fixed. I think we need to change this. If our work and our role is appropriation, then it must be as such. Because now if you look at the priority of the country, in terms of roads, you see how the roads are broken down completely. You see the health sector, our doctors, interns are not being absorbed. But you will see that more of our emphasis is going to defense. But one biggest challenge we have seen in this budget is the fact that there is very big disparity in allocation of funds between the local governments. There are some local governments which get over 50 billion. Tourism is an immediate sector that we need to put resources in. Agriculture is another area. But they have not been given the kind of attention that would justify this kind of increase you have seen in the budget. Naye omumyuka wa ssentebe w'akakiiko ak'ebyenbalirira Jane Pachutu agamba nti omulimu gw'okukola embalirira eno wadde waliwo ebitatambudde bulungi tegubadde mwangu n'olwekyo bannayuganda bandibadde basiima. We also want to implore, of course, the implementers, namely the technical staff, to put the resources to good use, because it's not much that we have to our discretion, as you might have heard today as we are passing the budget. Much of it is already committed. The issue is a center okukozesa bulungi nga bwe tuba tuzibudgetingidde naye nga si bino by'okudda ate mu bya corruption mbyaki naye the good thing His Excellency the President ekigambo kya corruption akikuttemu. Ye omubaka w'Ebukimbiri Eddie Kwizera naye ategeezezza ng'embalirira eno bwe yakolebbwa nga tewali kunoonyereza kumala era abantu mu kitundu kye tebagenda giganyulwamu. Very little is going to benefit my constituency, and at times they put in projects which they know will never be implemented. Like I would have a budget is 12 months. So if a budget is 12 months, I must see something that is achievable within those 12 months. But if you put a budget that is going to last for 5 years, beyond even the time I would be in parliament, so that budget is not realistic. Ebisinga byabadde mu budget byabadde mu nti
ani gwomanyi ani nani gwomanyi kyobola abantu wasanze constituencies ezimu zifunye seed school mu 2 amalwaliro 2-3 constituencies ezimu tezirina niwebuuza mwawadde sente z'okusinziira ku ki. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.